hitmaker mumulabye amazoka kubagambye bebe kulu nga bwe yatunnyonnyola tujjukire dde agamba konti yali amubanja obusente bwe bwatamuwa anebanja n'ebisale yagezako n'okuteeka mu luyimba luno yagamba tolumba nnyo bantu Zakayo musulu chakubanja n'ebisale wemala omuyimbira akayimba akatutumuse tukafuddeko tukagale tugamba bebe kulu tasaamudda tulira Bobby yatugamba ebitalina makulu so ne bebe kulu naye tetubiwa amaki amakulu nenga mutabani we nga yagawadde amakulu anti kati no tuli awo omukulu mutabani we ng'avaayo ng'atuyimbira akayimba Matayo lwaki towuliriza lwaki tova ku njaga lwaki abakusingako obalumba lwaki omuntu waba akubuuliridde tojjamu bituufu lwaki wandibadde oyimbira tata wange oluyimba ye Matayo so anti olizaakayo no Matayo so oba ni writer wa luno kuba kyemanyi oli yawandiika olulu Henrik yaluwandiise ateeka okuba kuba bino ebigambo nawe oba obiwuliriza ojja labira ddala so do you want to assume they start with Bebe Cool soko kubeka wano omuyina yongera wano timpula wano tatawo tebajja lowooza mbusiina banywanira lwaki banvuma ne musirika katulaba oluyimba Matayo tulabe n'omukulu Zakayo. Yeah man, let's listen to this. Okay, yagenza okulaba ngengoma ya munne mwalina otuula mwennyini by the way ye King Dada yaitane nze manyi Pepper Daddy yeah. That is copyright infringement. I know. I believe oli wavayo nagamba oluyimba lwange ze ndongo yange bajja kusiba. I know. But nayinza bbanga ine ensonga zi lwaki gyasazeewo otuula mundowooza message etuuke bulungi. And the other thing is did they really need to do this? Music bwate bwabeera okutambuza lago olina okusabula abamu banga kabadde kayina wajja mu kkubo lyo naawe omujjawo no omanyi Bebe Cool ye tewawulirako by the way kyemanyi ku Bebe Cool Bebe Cool noba omuvuma enkya omukubira esimu noga Bebe Cool okimanyi bakuvumye ani yambamye tayomba katoye yambamye mugambe on a big size. Kwegamba ateka wembera to create the contract. But the boy doesn't need this. I believe on Hendrik mwana muto era ina kitawamu amutegerera. So yakuyolimba ngolita taluuliddeko tategedde mbulujja sicho. I think better this week. He sat down and just this week I'm going to do whatever he has to be done. Let's sit with Bebe Cool and ne ala ni mutuze. Ne ala nani. We shall have it Wednesday. I remember this has ever happened. Bulio bwana bulio ubi. Who is who? If you can remember who is who. Mata buno bwa imamata obubiliobo. Bu 8 ne rain. Kunsonga za gundi era. You remember they attacked Bebe Cool. Bobby Wine yaimba Matias. No nafuna ababa bamukubira. Nafuna buno bukadei ne bumukubira. Ne bukadei sebuchala bikakoje buli. So sometimes battles of the Titan toina kuzenyigiramu nti bagame njove biri bwe zirwana obusubi bukola ki bwe bukutuka so ani oyo mutabane Pepper Daddy tukusubwa ngo obusubi obwo no mutabani we nawe letsa this is a battle of giants no mutabani we ati mutabani naye uyizo okusigala mu battles. I know. I don't feel really he needed to do that. Anybody else but not him because one thing it's music, people always do that. No, but not his son. So I don't know. But you see, Yabada igniting a relationship here with Bobby Wine. Tata wabade n'olutalo ne Bobby Wine henga abana bali okay. Bajja ne bachiringa. Tata wabade n'olutalo ne so many people and he has been that igniting factor. Agadde kuba luyimbo. Iza no sanga yene gundi ne sahaba mikwano. Nenga anonya wa ayitawo buyisi. Kisoboka nga byakulita. Sibya serious. Kisoboka. Okay. Ebyo nze mbisubira mu music anyway.